ورحمة الله وبركاته. twebaza Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga akyatutadde mu bantu abalina obulamu, ate era tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atwongere okubeera nga tuwangaala mu bulamu bw'ensi, ate tubeere nga tumutiiramu tukoleremu emirimu emirungi. Naam, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Tutandika n'okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala nanyini matenda amajjuvu, nanyini kutuwa byengera bye tutasobola kubala bungi bwabyo, ate bitasobola kubanga tusasula singa tuba tukakiddwa oba tusabiddwa okubanga tubisasula. Kubyengera kyekyengera ekyobulamu, singa ddala mu butuufu gwalina obulamu Allah gwabuwadde olwaleero, okeera enkya ne bakugamba nti kakati obulamu obwo bw'olina olina okutandika okuwa omusolo eri gavumenti. Bwe bakugamba nti gwe kennyini kola, weekolere ebbeeyi oba weekolere price gy'oyinza okuwa gavumenti, olowooza oyinza kugiwa sente mmeka? Buli omu yasinga okukimanya. Obulamu bwo bw'olina gwe olowooza oyinza kuvaluinga sente mmeka? Sente zibeera ddala nnyingi. Waliwo health of the body, omubiri okubanga mulamu nga tegulinamu birwadde. Ne wabeerawo alhayaatu, obulamu bwennyini nnyini qabla al-maut, omuntu okubeera nga ali still alive, ng'akyali mulamu, health and alive. Kati omuntu okubeera nga ebintu byabiri n'olowooza yandibisasulidde sente mmeka? Kitegeeza nti Allah mu kimu ku byengera nkugiddeyo ekisinga obukulu. Kati n'ebirala byongereza okwo nti singa wali owa service ezo olowooza wandisasudde sente mmeka? Naye Allah wakuteeka mu nsi eno n'akugamba nti kola kino, kino tokikola, kola kiri, kino tokikola. Naye nga ye abikugamba ebyo Allah ate yasinga okumanya, atugamba nti huwa a'lamu bimasalihi al-ibadi, nga Allah yasinga okumanya ebirungi ebidda eri abaddu be. N'olwekyo ate na sina service wabula era bisigala bidda gye tuli, kuba Allah talina ky'omusasula. Ogenda mu suratu Nur oba oyagala okukasi ku suratu al-Hajj bw'atulagira okusala ensolo, yamala era n'atugamba nti la yanala Allahu luhumuha wala dima'uha, naye kyayagalamu ki? Walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah kyabagalamu kimu, kubanga emitima gyammwe migonvu eri amateeka ge, emitima gyammwe migonvu eri ebibalagiddwa, emitima gyammwe migonvu mu kussa mu nkola ebyo byonna ebyetaagisa okubanga bikolebwa. Kyekintu ekikulu. Naye ne weewuunya omwana Adamu n'akeera enkya nga yakimanya automatically alina kuba mulamu. Naye bakanaga nti anti nga nfaaki nga ndagawa. Kakati gwe oyagala okumanya nti buli afa alinako gy'alaga, sooka weebuuze kitaawe yakuzaala olwaliro nze owange alhamdulillah akyaliwo, n'owange n'ennyange akyaliwo. Naye Allah bye yabaggyako bo ffenna tuli baakufaakyo, tewali kuwannaanya. Naye bw'oba nkuwadde example entuufu ennungi ennyo, alina omuntu we gwewafiirwako. Lwaki ngambye omuzadde? Kuba omuzadde kintu kikulu nnyo eri omuntu yenna. Bw'obanga Allah yakugezesa n'ekigezo okubanga abazadde saawa zino tobalina, sooka weebuuze baalagawa. Bw'oba balina gye baalaga, kakasa omusajja yagamba omumanyi omutontomi ayitibwa Qusu bun Sa'idatul Iyadi, yagamba nti ra'aytu qawmi nahwiha, nalaba abantu bange nga boolekera eri okufa. Ntegedde bulungi? Yamdi al-akabiru wal asaghir, nga ndaba abakulu n'abato bonna gye bakola ki? Gye boolekere kubo ndaba bagenda. Okitegedde bulungi? Naye yabuuza ekibuuzo, yagamba nti yagamba nti aradaw fa aqamu, abaffe abantu abo gye baalaga baatuukayo ne basiima ne bagamba bannange eno zino gorofa zituzzeemu ze zisinga obulungi, ne bagamba tubeere eno tetuddayo eri. Am turiku fanaamu, oba bwe bagendayo tulo twabakwata bannaabwe bwe bagenda nabo ne babaleka nga beebase ne batabazuukusa, ye mufu gw'otwala okuziika. Olabanga agenze okwera. Omulabanga yeebase.
ne mukuka mu ntaana ne mumuteekayo ne mutamukonako nti waizuuka zuuka tukulekayo ne mumulekayo ne mumubikako ettaka ne mukomawo amutuli kufana mwamatwala beebase ne mubalekanga beebase ne mubateekayo ne mubaleka eyo kati bo olw'okusiimayo ne baga nti katusigaleyo naye agamba ebigambo ebyo byonna bwe yamala okubiraba aga nti aiqantu anni la mahalatan butuufu eyali yeebase nadda engulu oba eyali agayadde najjawo obugayaavu eyali akola ebitasaana neddako ayali atalowooza natandika okulowooza n'enfumiitiriza nenkakasa ddala mu butuufu nange sirina buddukiro lwaki kubanga haithu saara alqawmi sairu bannange gye baalaga eyo lutemya lwa liiso mbagirawo nange gye ndaga ekyo omwanadamu bw'akiteeka mu mbeera ze n'akimanya nti ku nsi kuno tuliko nga bagenyi ekyo nabbi yakitugamba dda aw abiri sabiiri oba basazi b'ekkubo owulidde kakati ye bwe yamala okubeera nga hadithi yo yagitegeera nnyo n'agituvuunulira n'atugamba nti idha asbahta fala tantadhiru almasaa gwe bw'obanga Allah akusaasidde n'obukeesa subuhi n'ogisaala tolowooza nti ate asiri oba dhuhuri onaagisaala ate wa idha amsaita Allah bw'akusaasira olwaleero dhuhuri tugimaze ne asiri tusuubira n'olwekyo fala tantadhiru as-sabaha kati saawa zino tulowooza nti asiri tujja kubeerawo oyinza n'okuzikirira ku muzindaalo ng'oyogera nti yabadde asomesaawo munnange tetugandogeza okuwulira nga tekyaliyo kanyego ate nga twabaddeko tuwuliriza naye ng'agenze hakatha ekitegeeza nti beerawo nga weeteeseteese nti essaawa yonna ow'ekitiibwa Allah tokeesa nina aya zenjagala okutandika nazo kuba tuno tubadde ku ntandikwa ku nnyanjula aya ezo ziri mu ssuula emu kugiyitibwa mu ssuula za Allah ow'ekitiibwa eyitibwa suratu takathur Allah subhanahu wa ta'ala atugamba aubillahi min ashaitani rrajim aga nti alhakumu takathuru hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna latarawunna aljahima thumma latarawunnaha عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ayeyo oba sura eyo ejjuddemu amakulu amayitirivu waliwo ebigambo ebimu ng'omuntu waliwo kye bayita ebigambo ebyewala mu Luwarabu tukiyita balagha oba abamu bakiyita tuyinza okiyita adabu omanyi adabu ne balagha yaktaribani lwakuba nti oli lugha nono naye agwa mawadi lughawiya naye literature gwe bayita literature mu Luzungu kakati ebigambo ebyo omuntu asobola okwogera ebigambo n'ebigambo byayogedde nga akuba indirect naye ng'ate olwedde bitegerekeka kyaba ategeeza bannyumirizaako omuddu omu njagala kukyogera mu Luganda yagenda ku mukolo omukolo ogwo gwali gw'abasiraamu ng'azze okuwasa musiraamu ne gwe bagenda okuwasa musiraamu naye ku sayidi y'aboogezi abajja okwogera ku mukolo ogwo kwaliko abakyala abaali bambadde nga bwe baayambala ng'emikolo gyaffe tugimanyi naye abajja okuwasa baali basiraamu nnyo bwe nteeka kagamba basiraamu nnyo ako oba okategeera naye bwe batuuka ku mukolo ogwo ono seeka eyali ayogerera kamuyita seeka yasituka n'ayogera kuba yali omwogezi w'abali abazze okuwasa naye bwe yatuuka bye yalaba ku mukolo ogwo of course ebimu byali tebikwatagana na busiraamu naye yatandika bw'ati yagaa nti bannange mwebale okwambala shariya butuufu jiribaabu muzambadde zo zikola ki kwegamba alina amagezi era afumiitiriza amanyirawo nti ono ali mu kutumanyiira oba ntegedde bulungi kwegamba baali tebazambadde exactly bwe kiri ife twalina ng'enkola ewaffe omanyi bwe muba mukula muba n'ebintu bw'oba okula you experience many things ebintu bingi nnyo by'ofuna ng'okula ife wamalanga okulya bw'omaliriza okulya n'ogamba maama mazeewo
nzijukidde akantu ako kubanga bingi nnyo. Omu yaleeta esowaani, yali mukulu wange tukyala, yamaliriza okulya n'asitula esowaani ye n'agamba maama esowaani n'amugamba nyindege mutwe. Okitegedde Sheikh? Kwegamba kusomesa mwana naye ng'omusomesa ki indirect. Kyenjogerako nvudde ku kigambo kino balaaga oba kitwandiise bitu. Omuntu ayogera naye ng'ayogerera mu njogera eyawala etali yakumdirect. Kubanga kono mwana gwe oli musiru ogiŋŋamba otya nti esowaani yiine otegedde bulungi naye amugamba ginteeka kugi omula yamugamba temama mmazeewo esowaani yiine yita muka kitaawa gikole ki okitegedde hakatha. So n'olwekyo yembeera Allah ow'ekitiibwa subhanahu wa ta'ala ebigambo byonna oba bw'otunuulidde ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala ng'obifumiitirizza kyovula abamanyi batukubiriza muzimu kubayita asbab mahabbati llahi asbab mahabbati labdi lirabbihi. Omuddu okwagala ennyo mukama we Allah mukyo mulimu atta'ammuli wattafahumi wattadabburi limaani qawli llahi ta'ala. Mulimu omuntu okufumiitiriza okulowolereza n'okubanga tadabbur kitegeeza omuntu okubanga afunamu ekyokuyiga naye n'ayigamu mu ebyo byafumiitiriza n'alowooza n'ategeera n'amakulu g'ebyo byasomye. N'olwekyo Allah atugamba nti alhaakumu takathur, kubalabankanyiza. Mufasirina balina bingi bye batuleetera ebigambo ku nsonga ezo. Ategere bulungi nti kubalabankanyiza oba mututte okukuŋŋaanya nga y'ensonga enkulu gye muli. Kukuŋŋaanya okuweza. Omuntu aliwo bamuzaala talina kyalina naye ayagala akuŋŋaanye buli kamu nga kake oba kali halaali oba kali haramu ye akuŋŋaanya buki naye mu byayogera Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti hatta zurtumul maqabira, okutuusiza ddala amakulu temugenda kulekayo kuŋŋaanya. Attaka min al-kathura, kathura maanahu dalla ta'addud, ebintu okweyongerako omuwendo byetuuma ne byeyongera. Hakadha takathur min kathura kathira yakthur. Kaga nti omuntu okuŋŋaanya ekibadde ekimu ne bivuka 2 3 4 5 omuntu ayagala nnyo okubanga ekyalo amayumba gonna gage. Ontegedde bulungi naye nga tawazzaka ge mazima. Naye ng'ekyalo kyonna bagamba nti kino ekyalo kyonna gundi yakigula. Zino zonna apartments zino zonna z'olaba zino za gundi. Kwegamba akuŋŋaanya naye ate n'atajjaamu biteekwa kuggyibwamu n'atagoberera mitendera. Kuba emitendera twagiraba wano n'emitendera egy'enfuna y'ebyobugagga nayo tagigoberera. Esatu gye twatunuulira ye tafudde eyo oba afunye amakulu. Yani takathur imma shar'iyan aw duna shar'i, ebiri halaali n'ebiri haram byonna zingira wamu kasita byalaba nti bya bugagga. Hatta zurtumul maqabira, temugenda kulekayo kuŋŋaanya kwammwe okwo. Hatta zurtumul maqabira tafsirain, waliwo envudula ya mirundi ebiri. Hatta zurtumul maqabira, okutuusa nga mugenze ne mulambula ku ntaana. Ezo obukozi bangi baziyitamu. Omuntu agenda okuziika omuntu n'asanga kabuli eyo naye natafunamu kyakuyiga. Naye hatta zurtumul maqabira tafsirul ukhra hatta tamutuna fatasiru min ahli alqubur, okutuusa nga Allah baleetedde okufa nammwe ne mufuuka abamu ku abo abawangalira mu ntaana ezo abalijja okulambulwa nga temukyasobola kubakola kyemukola. Temukyasobola kukuŋŋaanya. Bwe mulaba nti bannange ma aghna anni maliya, mutuufu okukuŋŋaanya kwange tekungasizza. Abaana abayitirivu abangi bembadde nabo manyi kati ebintu abantu tafakharuna biha tafakhuru fiha al amwal wal awlad wan nisa. Bakyala oyagala berenga n'abakyala yasinga abakyala kati olwaliro omuntu agati akya
Kuino omukyala omuze n'abakyala babiri. Buki kyoliko? Nagendako ku mukolo ogwo omusajja nze musajja ndi wa musajja ali ku muzindaalo. Ndi musajja wa bakyala basatu uyumya kiggwe. Yatafakharu bi ta'addud an-nisa. Ye wananesha kuba nti alina abakyala bangi. Naye nga weewuunya abaana aboolina abo bw'ogaa nti mulimu omwana twandiyise shar'i wala tuni shar'i yinza n'okwesanga temuli bw'ogaa abakyala balina bagaa nti alina basatu oyinza okwenzenga naam emmaali gy'agamba gy'alina guyugira tuvuga zihama tuvuga simazi hariya simazi V8 kati gulita buno omuruka otegedde naye ayogera ebyo nezaka tagitoolanga akunganya bukunganya alhaakumu takathur suratu takathur. So ebigambo bingi naye nga kyo ababikola bino twagala tubibagambe mukunganye teri abaganye kunganya kyetuba advisinga mulongoose mu nkunganya yammwe lwaki tuli ku byobusika bye tuliko kati kanjogere ku saidi y'obusika abantu bangi bakunganya nga bajja mu busika naye nga bakunganyiza haramu yisaidi gyemba njogerako n'ebisigadde byongerereka abantu bangi bakunganya haramu oli ne yezza ebyobugagga by'abanne oba by'emmaali y'abamulekwa oba akoze eki naye teweerabira nti kalla sayalamuuna kalla sawfa ta'lamuun sawfa hadha harfu taswif min sawfa maana sayakunu ba'da hinin mujja kumanya oluvannyuma mukitegeera gye bujja thumma kalla sawfa ta'lamuun oluvannyuma kyaddaaki mulikitegeera ekiki ekyo Allah kyayogerako nti waliyo olunaku lwagenda okubabala ku ebyo bye mukuŋŋaanyizza waliyo olunaku bwagambye nti thumma latus'alunna yawma idhin ekyo kitunnyonnyola nti sawfa ta'lamuuna mulikimanya era ne mukitegeera oluvannyuma lw'okuvaawo kwammwe mu nsi kuno ne musinkana Allah mu ttaka nga mubuuzibwa ebibuuzo thumma latus'alunna yawma idhin thumma latarawunna al-jahim olubajja yijja okusembayo ba'da su'ali anin na'imi bagenda kubabuuza babagambe nti thumma latus'alunna yawma idhin anin na'im dhalika al-yawm ay yawm al-qiyamah sayas'alukum Allah an kulli ma an'ama alaykum ku buli kyonna kiyabawa Allah imma hasaltum halalan aw hasaltum haraman لأن حصول الشيء حرام لا يدل على أن ذلك شيء ليس نعمة من أنعم الله okufuna ekintu ng'okifunyemu haramu tekitegeeza nti ekintu ky'ofunyise kyengera kyani kya Allah naye amakubo g'oyiseemu geego Allah mwakutwalidde kubanga waman yattabi ghayra sabili lmuminina nuwallihi ma tawalla omuntu yenna agoberera enkola etali ya bukkiriza Allah yo gyamutwalira naye nga teyeerabira nti yawma alqiyama ajja kubuuzibwa ku ebyo eyakuŋŋaanya naye agamba Allah latarawunna aljahima bw'alimala Allah okubabala mugenda kugulabira ko ddala omuliro oguyitibwa jahima omuliro gw'abajeemu agamba thumma latarawunnaha Allah n'akibakakasiza ddala timugenda gulabira ddala bi'ayni al-yaqini n'amaaso gammwe gennyini oluze ki ekiriddirira ate osobola ogulabako n'otaguyingira tugenze mu maaso ku musomo 94 katonnyeze mu radio Bilal omukoze wa program dawa tulina seeka waffe seeka Umar Kasule Sulaiman naam seeka twakoma nga tulabye mistake z'abasika oba abakulembeze b'abasika naam nti omukulembeze oyo bamala omulonda nti gwakulira banno omukulembeze w'abali omukulembeze wa bonna naam ate ayina ensobi z'akola ze twalaba ensobi ne tuziraba bulungi naam olwaleero seeka otwanjulidde ki olwaleero tugenda kulaba naam ensonga enkulu ennyo newankubadde twagireba tugenda kugiyita mu lukwakwayo nga tugenda okutuuka ku kye twagala tugenda kutandikira ku bukulu omuntu lwaki yandikoze ekiraamo twabitegeere twabifuna ne tubisomako naye kuyita mu buyisi nga twagala ensonga enkulu gye tugenda okutunulirako ebintu ebikulu oba omuntu bye yalibadde yeewala
mukilaamo oba mukulaama kuba bino byonna gundi y'omusika eyo yonna oluseera lusinga oluusi eva ne effect yayo oluusi eva ku muntu nannyini kiraamo mu mbeera gy'aba akikozeemu. So tugenda kutunulira abaffe lwaki omuntu oba biki ebintu bye yalibadde yeerekereza oba n'atabiteeka mu kiraamo oba bukwakkulizo ki omuntu bw'alina okussa mu kiraamo ne bw'ataali ndoza y'ensengwe enkulu gwe mulamwa gwaffe. Okulaamako weekuli naye ate waliwo ensonga z'olina okulaama, ensonga z'olina ezitalina kubula mu kiraamo kyo. Mu bufunze ndowooza ze tuba tutandikirako kuba wano twavaayo obukulu bw'okulaama twabutegeera tunamanya ddi lwalina okulaama ne tulaba obujulizi ku kulaama bye twabiraba ekiraamo kiteekebwa kitya mu nkola biki omuntu by'oyinza okubeera ng'okwewala ebintu ddala nga tebikwatagana na ddiini ebyo byonna byonna twabikola ki twabiraba. Katugende butereevu tutandikire ku bukwakkulizo omuntu bwe yalibadde teyeerabira oba omuntu bwe yalibadde ateeka mu kiraamo kye. Buno bukwakkulizo tugenda kubuyitamu. Akasookera ddala omuntu bw'abeera alaama kakasa nnyo nti mu kiraamo kyo teweerabidde kuba nti emaali yo egabibwa mu shariya. Keko kakkulizo akasookera ddala mu kiraamo ky'obusookerako ddala nti bannange ekiraamo kyange kino okulaama kwange kuno kwennaamye nkulaamye mu mateeka ag'obuki era njagala byonna byonna ebigenda okukolebwa oluvannyuma lwange bitambule nga shariya oba mu busiraamu oba shariya bw'eragira. Naye akagambo shariya kano tekabulamu oba oli ayinza ogamba obusiraamu n'alowoozaayo ebirala naye shariya nga shariya bw'ekola ki bw'eragira y'ensonga enkulu ddala okusookera ddala ku muntu alaama. Akokubiri omuntu yenna bw'okakasa nti olinayo abantu abatali banzikirizayo omuntu yenna kiddamu bw'akakasa nti alinayo abantu nga si banzikirizaye kuba gye bali ne bwe baba baana be ekyo olina okukiteeka mu kiraamo kyo nti atali wanzikiriza kubanga bwe tugamba shariya wali waggulu shariya yo ezinga buli kimu nga n'abo abatali baddiini ekwatagana n'oyo nannyini kiraamo ebatemamu. Naye tuyamba okyongeremu kikkaatirize ogende nti bannange yenna atali wanzikiriza yange si musika wange amakulu si wakufuna ku bya bugagga byange aba talina mugabo ate anaagujjawa alkafir wala alkafiru almuslim. Teriyo mukafiri asikira musiraamu era teri musiraamu asikira muki mukafiri. Ekyo kyongera okikkaatirize mu kiraamo mu byoba oteekamu nti bannange abaana bange mwenna oba bantu bange mwenna buli yenna atali wanzikiriza yange talina mugabo mu maali yange amakulu si musikaawo. However tujja kukinyonyola mu maaso. Omuntu yenna bw'obanga olaama weewala ebintu bino wammanga togaba emaali yo nga tebajjeemu kimu kyakusatu. Amakulu mu maali yo mu maali yo bw'obanga ogirambise mu kiraamo gezaako nnyo okulaba nti olaama mu maali yo mugibwemu ebintu ebitali bibyo. Ekyo tokyerabiranga kikola ki kiteeka mu bimu ku bintu by'otalina kwerabira kulaama nti bannange ebintu byonna nabikuŋŋaanya naye byonna byonna ebitali byange mbasaba mubijjeemu. Ate olina okubanga era olina wabirambika ako kakwakkulizo nako oyinza okateekamu mu kiraamo nti bannange kuba abaana bangi bo balowooza nti bw'ofa byonna byonna byobadde nabyo bibyo buli omu nga onabbye kino oli azizyo n'akwese kino ne bwe ziba akawunti oli ng'agenda agifurizinga obanga oba ontegedde bulungi ebyo byonna abaana babikola oba abasika abalala ababasigaddewo. Kati gwe olina okubagamba nti ebitali byange mubijjeemu nga ki ekimu ekyo ekyokusatu ekyo kikye era bw'aba ayagadde akiraama bw'atayagadde takikola takiraama si kyatteeka naye ate nga kya bulungi bwe anti ugamba nti si kyatteeka ati nja kukuwa ekizambu nti okugulawo akawunti si kyatteeka naye bw'obanga olina ssente nnyingi
kikuyambako si bwe kiri ng'omuntu okubeera safe ontegere bulungi kakati ye mufu tebibugagga byadde nabyo biyitirivu naye gy'alaze tagenda kuddayo kukola mirimu mirala eyo hadithi ya sadaqatul jariya wejjira nti idha mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalath okitegedde mukyo mwe muli sadaqatu aljari sadaqatul jariya ogenda gijjawa nga toleseewo kimu kyakusatu ontegedde bulungi kuba oluusi ebiseera ebisinga kyekikolebwamu gye bayita sadaqa nolwekyo ensonga ey'okubiri ebadde yakusatu oba yakuna esoose twagambye emaali yo girambike nti egabibwa mu shariya ekyokubiri abatali banzikirizayo okubalambike bagamba abo tebafuna tebali mu maali tesimbasika abange ekyokusatu ne tugamba emaali yo bategeeze nti bajjemu ebitali bibyo ekyokuna obutasonderwa kantu konna singa omuntu yenna aba afudde yeesobola ontegedde bulungi kankuwa ekizambu olwaleero oli mulamu oli mugagga gwe haamu kiggundu manyi nze nkuba nnyo ku haamu kiggundu kakati bw'ofa bw'oti no kaŋŋambe nti okyaliwo oli mulamu ne tujja ewuwo nga waliyo omukolo ne tuyimira ne tugamba oluvannyuma lw'omukolo manyi waliwo abaleeta awo osimawo bakinaalo bakiki ne tugamba nti abannaye nti mwenna abakuŋŋaanye wano omuntu ono atuyise mu maka ge twagala tumusondereyo kaki abayisaani abayisi mugagga haamu kakati sebo bwanga gwe haamu nga gwe abantu bali eri b'oyise okujja okulyako ewuwo ate bakusondera ssente owulira otya mpulira nga munyomye nnyo kubamba neesobola kitegedde bulungi kyekino wano nti omuntu yenna eyeesobola ekyo abamanyi bakitamwa mwe muli Imam Malik rahmatullahi alayhi na Imam Shafi'i n'abalala nti omuntu yenna bw'abanga yeesobola omanyi abantu twatujjira mu butwe nga bikwate nti omuntu bw'afa mulina okusonda ne sente nnyingi zaadde ku akawunti ebitirivu owulidde baga nti tumusondere essanda ate ziri sente zaani kuba omufu ng'afudde mu bintu by'aba akyalina aba alina right ekolwako ku maziika ge kuba bitwabisoma mu rights z'omufu tujja kuziddamu mu maazi tebujja mo na tutajihizi birina kuva mu maali ye kati gw'ova oti erina ogamba nti osondera gundi osondera hamu ontegedde nga bw'akitamwanga mulamu kadhalika ne bw'aba afudde asigala akitamwa era tekikkirizibwa tekikkirizibwa si kino however sijaga nti kiri haramu la yajuzu tekigwana muntu kubeera ng'akikola ki sente ze weeziri era ayinamu haqqi yeeyo right yeeyo ekyalimu ey'okumukola buli yonna paka nga amaziga gakoze ki gawedde mu bintu ebitaano bye twagamba nti omuntu ayina okubikolerwa ng'afudde kyekisookera ddala ensonga ey'okutaano obutakeereesebwanga naddala mu maziika omanyi abantu bamu bagenda balowooza nti kuba gundi abadde mugagga temumalaga muziika mumuziikanga akanyonyi muziika mbuzi mulinga abaziika ekisolo hatha huwa hukumu al-islam kuba bintu bitakeresibwa ebisatu nabbi byeyogerako sallallahu alaihi wasallama mulimu ebintu bisatu ekisookera ddala omuntu afudde omuwala atuuse okufumbirwa n'esswala ntegedde bulungi ebintu bisatu tebikola ki tebirindirikirizibwa omuntu afudde owokubiri omuwala atuuse okufumbirwa ekyokusatu swala ebyo ebintu ebisatu ate nno byonna bwogenda obitunulira essaawa zino nga bikulu nnyo bikulu ddala oba omufu bw'amalayo just one day va ku bino ebyo bidagala byebakulu basimala biki naye just one day ogenda okuwulira ng'ennyumba yonna ekoze eki kubanga aba takyayina control ku system ya mubiri gwe buli kimu kyonna kyeyisanga bwe kyagala waliwo eyannyonnyola n'agamba mbu ensonga lwaki tubalwisaawo nti eri mu Saudi nabbi yagamba yagenda okwogera ekyo nti tubanguye olw'ensonga embeera y'e Saudi bwe balekawo omufu
ne ziweranga oba ssaawa 3 aba abatandise bwatyo yannyonnyola naye nga kakati ennyonnyola eyo nze la budda min addalil twetaaga obujulizi obuli thabiti omuntu okwogera ensonga efaanako bwetyo olina okubaako n'obujulizi obw'obusimbalaala ontegedde bulungi kakati tugambe nti n'abaana bawala eri mu Suudi baali bakula nnyo nabyoga nti babakereesa kubanga eyo hadithi yajjanga erimu ebyo ebintu bisatu omufu omwana omuwala ne swala katugambe nti oba eswala eri esuudi obudde bwali budduka nnyo ne baga nti bajanguye oba ntegedde bulungi la shakka tetuyinaawo kubuusabuusa nti min qaidati lislami oba min qaidati alfiqhiya alusuliya muzimu ku qawaidi zetumanyi ez'obusiraamu naddala qawaidu alfiqhiya wa qawaidi alusuliya abamanyi batutegeeza ne batugamba nti alislam yahkum hasaba aldhuruf walmawaqi aw aldhuruf انتقد bulungi hasba ahwal albalad ahlu albalad ngatulamulira kumbeera abantu bekitundu bakola ki kyobola bennamule sobola okukola ki waliwo attime zero eyinza obutakola naye ate mubimu so si mu byonna otegedde bulungi kakati ekyayinza okuba gye yali ayagala okugenda Saudi bayina kibula nyingi n'osaalira ku Kaaba osobola osaala ng'oli akutunudde namu naye nga ate wadde kisobola kukola wano tekisoboka era tubasanga nga mukozesaako imaamu ali mu makkati egyo giba miggo baba bakozeyo obusiraamu obwabwe so kaakati amateeka g'obusiraamu nabbi abayogedde ku bantu bonna kuba baamutuma eri abantu bonna hadha huwa mal hikima seekaawo ng'era tetunnavaawo lwaki ono omufu tumwanguyanya abantu abali eyo ayinza okusigala era nga yeebuuza lwaki tumwanguyirizaawo kakati okusookera ddala katusooke tunuulira embeera y'omuntu ng'afudde muzimu kuhikamu ezisookera ddala zimu kullu mimma nastanbitu minha bw'onaagenda okutunuulira omuntu ng'afudde kansooke embuuze nga sinnagireeta hikamu aba alina mugaso ki okubeerawo kwe sofa kubanga avuddemu omugaso gw'omuntu nga mulamu kuba ne bwaba mukadde atya ng'ekigambo kiki ekisembayo aba wa mugaso okitegedde bulungi naye gw'otasobola kugyamu kigambo tasobola kwenyeenya tasobola kukola ki okumulekawo kwe mal faida waraa dhalika mulimu mugaso ki tewali okitegedde bulungi however ate waliwo abagamba ate abaana be tebamulabeko abaana be bali wala bisimaya biki hatha la yahumuna ekyo tekiinaamu tekigwa mu biri eri ebyetaagisa okitegedde bulungi bw'onajja n'omulaba n'addamu obulamu kuba oli abroad okuva kwewala okujja olaba omufu for about 3 to 4 days kifuulise omuntu ono okubeera nga agenda kulwisibwawo okumala ennaku oba wiiki oba mwezi ekyo fi shariatu lislamia tekiriyo wanahahu asheikh ibn taimiya rahmatullahi alaihi era ekyo yakinyonyola kyamubuuzibwa kubanga mu agradi z'abantu abamu baga nti tumulekewo ko abaana be ababadde ewala batamubadde tebamulaba bajje bakole ki bamulabeko kakati abaana abadde ewala bali mu America bali mu gundi abeerawo omwezi mulamba kubanga abaana bazze omukola ki okumulaba azifu nti bwe banajja obulamu bwe bujja kudda ekyo hatha la yahumuli la yadkhulu fi shari n'olwekyo tekitulemezaawo n'olwekyo omuntu okubeera wano okukuuma ekitiibwa ky'omuntu kyekisookera ddala hakki ye omuntu okuziikirwawo kitiibwa lwaki kitiibwa kuba omuntu buli lwasulawo nkugambye buli ssaawa buli kadde akayitawo nga amaze okufa batuuka ekiseera nze nagendako nali nkyali muto nengendako waliwo omusajja yafa mukyalo twayo mukyalo bamuyitanga Zaperi nkyamujjukira kuba nali nkyali muto naye bwe yafa yuqaalu waliwo eddogolo sihiri bamuloga n'azimba olubuto n'akola kimu ne mukesi banyiga munyige naye nali muto nga ntya twatuuka ku ntaana wali
natulaba muteeka mu mayimbeere eno nga mulaba amagulu kati gobeera omuntu amagulu g'abantu amaaso gabayitamu ng'olaba ekigenda mu maaso naye ngenda okulaba awo kati ate abantu balinanga kaida egamba nti omuntu olina kuwanda ku ntaana tolina kuwanda oba kulaga nti olina ekikuwunyirira naye twali wali nga sayini eriwo eraga nti buli omu ajula kukwata kuki ku nnyindo okitegedde abamu nga bawandira eri bbali olwo kiba kitegeeza ki kitegeeza tumuziike mangu aveeyo kyekyo kitiibwa kya muntu kyenda mu nnya katonyeze mu radio Bilal omukowooze program daawa ndi wamu ne Seeka Kasule Sulaiman Omar wamu nange Kasule Omar Makiriyo abatuuliriza katusooke tuveeko mu bulango tugenda komawo tweyonge mu nnya katonyeze mu radio Bilal omukowoozeewo tukomyewo okubeera nga tubatuusaako ebikwatagana ku byobusika naye nga tetunnayongerayo ebiraamo bino tugende tubifune mu bifo bino wammanga ekatwe ku masjidi jamia ewa Seeka Abubakar asomesa abaana abato tubinone ne Nabweru community mu ofiisi ya resident director omwami Alhaji Kaduna Bibadro ate era tubinone ne ku Eke Islamic Book Center mu Kwanakeedi oba ebwayise ku gate ewalimu third party ewa Seeka Norman oba ebwayise ku masjidi jamia ewa Seeka ewa HM w'essomero lya Abdul Karim Primary School omwami gwe bayita Akeba Ebajong tugende tubyefunire ebyo ebiraamo tutuule eka tubijjuzeemu n'oba oyagala obuyambi era simu kweziri naye era katuzikuwe wano wammanga 0776161687 oba eza Airtel yita ku 0703 998. Naam, Seeka tukomyewo twakomye tubadde ku Obukwakkulizo tutalina kwerabira nga tuteeka mu kiraamo. Naam. Akakwakkulizo akalala zakabadde ka mukaaga ntitubadde tugendako. Abantu ffenna ddala mu busiraamu muno tulina kye bayita al-madhahibu. Amadhahibu ziyite endaba ez'enjawulo ez'abamanyi b'obusiraamu. Oli ajja kugamba nti nze iqtanaat bimadhhabi al-Imam Shafi'i, nze mbutuufu namatira amadhhabu ga Imam Shafi'i oba endaba ye oba ensomesa ye ngaye bw'ati bw'atambulira. Tagana birala tagamba nti birala bifu. Lianna kullu shay'in labudda yakuna alayhi dalil. Ekintu kyonna kye tuba ddala mbikola kasata bil ibadat sina okubaako obujulizi. Olina gamba nti nze ndi madhhabu ga Imam Abu Hanifa. Olina gamba nti nze mbutuufu ndi wa Maliki. Abo baimama abo bolaba balina amannya gaabwe ag'enjawulo. Olina gamba nti nze ngobera nnyo Imam Ahmad ibn Hanbal. Bantu Imam ahlu Makka omugamba. Imam ahlu Makka wa huwa Imam ahlu Sunna wal Jamaa. Imam Maliki bamutuma nti Imam ahlu al-Madina. Olw'ensonga nti amadhehebu ge gagoberera nnyo neeyisa y'abantu b'omu Madina. Ate Imam Ahmad ibn Hanbal ye yagatta kuba bonna yabasomako yasoma ebintu byabwe byonna. Fajamaa baina hadhihi al-madhahib kullaha yonna n'agatta. Naye abantu b'e Makka gwe bagoberera, ate ab'e Madina bagoberera nnyo Imam Maliki. Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi waliwo Shafi'i fi al-qadim wa Shafi'i fi al-jadid. Waliwo Shafi'i gwa mubukadde huwa mazala fi Kufa, inga akyali Kufa mu Iraq. Wa Imam Shafi'i fi al-jadid wa Imam Shafi'i gwe bagamba omupya au al-akhir
ye Shafi'i fil Masri fil Afriqiya nga amaze okuvaayo najje mu Africa mu Misiri ago madhhabu nago wegali ne wabere goyita Imam al-Ra'yi Imam al-Ra'yi wa huwa Imam Abu Hanifa إمام وابانتو إنه كان يأتي الافتراضية مسائل الافتراضية مسائل الافتراضية هي مسائل وإنسونج زال predicting ekintu nti kijja kubaawo haban anna hadha yaqa agandi singa kino kiba kiguddewo kaifa yakunu al-hullu ashegede tuyinza kukikola ki tuyinza ekintu kino tuyinza kikola tutya solution yakyo eyinza kubeetya eyo abayimamu we bali naye nga balina obujulizi bwe bakola ki atujja kwesanga nga kubonna bonna beesomako هذا هو لا شك في ذلك atono najja n'agamba sikola ki unaga nti imamu abashafi mmwe ate shafi yasoma mute muli ku sunna oli yagamba abasoma sharia mmwe kyetaaga temwasoma temanyi nkola ya nabbi abasomemu ku Imamu Abu Hanifa mmwe mulinamu muli bamutasahirina okirabi kakati mumbere fanako bwetu omuntu akola ekiraamo waliwo ebintu byakkiriziganya nabyo ne wabaawo ebintu nga tabikola ki nze ndi wa Shafi'i nze ndi wa gundi for example nja kuwa example ngera tujiwa nnyo tuba tuli ku mpewo wano Imam Shafi'i ne Imam Malik kuba biri waliwo yali asoma qunut ate ngo mulala tajikola ki tajisoma naye mata awalan mata Imam Malik yasooka naafa ennahu kana la yuqannit naye ate nga Imam Shafi'i ana yuqannit era bwe yatuuka ku ntaana ye so yali amusabira ennahu lam yuqannit lahu teyamusomera qunut kubanga yagamba nti innahu lam yakun min ahli al-qunut qala la yuqannit idhan lan ughni ala nishtegere sijja kumukolera ki kumusomera qunut kubanga yali tagisoma kati ono omuntu alama naye ateekemu nti nze mbadde ngendera ku Shafi'i ayinza n'okunokolayo obunokozi ati bannaye nti nze ndi wa Shafi'i kale tuba tutegedde ebidde oba otegedde Imam kitegeeza Imam Shafi'i byakkiriziganya nabyo byonna agenda nabyo awe ulama al-mu'asirina nga bali ku gundi ya Imam Shafi'i kuba olwa amasala agamu agajje ne bagataggulira nga bali mu layini ya Imam Shafi'i kati nzo kunokola ku bintu noga nti mathala nja kuwa example ebintu ebikyase wano waliwo abedduwa nawuli yakosebwa wali amasala g'abakabalaza bagwa wali ogawulidde abakabalaza bana basomera abeeyita bakabalaza nagawulira nti masala gyegali naye simanyi bayita bakabalaza kati fe olyaga nti fe kati bakabalaza fe tukola kino kati kasita tuzuula nga kituufu tetubayinako so mumbere fanako bwetu ayamze bannange nti nze temunsomeranga tahaliri bannange nze temundeeteranga tarakayini temunsomeranga tarakayini oli ayimira ku ntanda agamba nti bw'olaba ebitonde bibiri nga bizze totya ebyo bitonde bya Allah nga gwe owulidde abamu bagamba qalu al-ba'd in dhalika kudalira mufu segedde so ekigambo talqin abamu bakitegera bwabwe abamu bakitegera kugisomera ku ntaana na kusomezo tahaliri abalala Imam Malik nasoma mu kitabo kitabo al-madhahib al-fiqh ala madhahib al-arba ekitabo ekyo kyalimu okunyonyola so ekyo kitabira no kyanyonyolamu ensonga eyo nenzi mbye nasoma mujjo sala bamubya kugenda ku ntaana naye mbye nasoma nti Nabi sallallahu alayhi wasallam tukubiza mu hadith natugamba tilaqinu mautakum bila ilaha illa Allah ashuni nenga wali banyonyera man huwa ma maana mautakum fi alhadith fi almaana nibakireta almuhtadar yani muhtadirikum omuntu atuse ku njego yego yokufa katate abamu netukola badala min dhalika netusomera mufu kakati badala so norecho ebyo byonna obuteewala binagwa bayombere kabuliyo biki agenti bannange nze siri wa talakayini oyinza okuba nga gwe toli wa talakayini naye nga abaana batalakayini nnyo
ekyo nabyo bibaawo anti nga tuddayo Shafi ye yakola atya ku Maliki hadha huwa anti gambye we yategeera nti siwa kunuutu teyamusomera kati gwe talakainiyo oba ogyagala nnyo ng'ono abadde ng'akirambika teweetantala so ezo zensonga omuntu zatandi n'endala nnyingi naye muzimu ku nsonga zotandyerabidde mu kiraamo ekyo kuziteekamu kuba kino kiweeyinga strategic oba kisaawo amakubo abantu mwe bagenda okuyita okubanga batuukiriza emikolo mu kufaako. Ensonga ze twandirabyeko endala ze tugenda okutunulako zensonga omuntu byatanditadde mu kiraamo ebyo tebiina kubaamu abyewalire ddala wali tubadde ku bukwakkulizo bw'atandiyirabidde kussa mu kiraamo nze mbadde nsaba kambubaddiremu kuba nze mbutegedde nnyo akasooka emaali yo egabibwanga mu shariya akookubiri obutasikirwa atali wanzikiriza yo kuba ekyo kiriko ne hadithi eyesigamirwako ekyokusatu obutagaba maali yo okubeera nga bajjamu ebitali bibyo obutagaba maali yo okujjako nga bajjemu ebitali bibyo ekyokuna ne tugamba obutasonderwa oba oyina obusobozi kuba kyabunyoomoofu twakyogedde tuba tukutyoboola kikkakanya ekyokutaano obutakeeyeresebwa mu kuziikibwa ate abaana bali wala simanya biki ne tugamba ekyomusanvu ekyomukaaga okubalambulirira nti nnoze nali ngoberera ono okulambika enkola ye mu ddiini nti bino bannange zikanya nabyo bino sikkaanya nabyo naddala go byomanyi nti bayinza obikukolako nga tobyagala bagambye nze sikkaanya nabyo however katulambulemu katono wali we tugambye obutakeereyesebwa kisinziira fi dhurufu omuntu ayinza okuba nga afudde nja kuwa example omuntu ayinza okuba nga afudde naye nga tewali kimuziyiza mumuziikirawo tewali kiziyiza kuziikirawo ontegedde bulungi kakuwekeza mpa nze nalina mwannyinaze yafiira waka kumakya naaba nga afudde waka nga naye nga badde agenda mu ddwaliro bamutwala mu ddwaliro okitegedde bulungi era ne tukola enteekateeka tetugamba nti ate bannange nti akati waliwo abataliiwo ti ate no twateekateeka era olunaku olwennyini Allah natusobozesa netukola ki netumuziika naye ojja kusanga abantu ng'omuntu afiiridde waka tewaliwo kintu ate nakumakya budde bwakumakya nga kyetaagisa kufuna bbaluwa z'abasawo ti ne mutambuza mayiti ne mugenda mugiziika okitegedde eyo embeera emu kuba ate ago nago mateeka gansi yaffe kituufu omuntu waafa mufune ebbaluwa bajja basanga nga ate ennaku zino kyayitiridde ne babasanga nga mumukukusa bamubajjako bwe bamukebera nga abaddemu n'obulwadde buno obwa covid temumuziika nako ate nammwe nga mugenda mu kalantiini kati so tuyitiranga mitendera badde tambihi eri Abannayuganda so kyekyo kyetwagadde obbagamba naye omuntu bwabanga alina ta'adhur waliwo kye bayita ta'adhur al-ma'dhurat tubihu qaida egamba al-daruriyatu tubihu madha al-mahdhurat waliwo ebisobola okutukkirizisa okitegedde singa ebiteebereka bitukozesa ebyagaanibwa ebiteebereka qaida is a principle bitukozesa ebyakola ki ebyagaanibwa example oba ebigwa tebiraze kati omuntu ayinza okuba nga afiiridde mu ddwaliro naye nga eddwaliro erimu basaba bukadde 10 ate nga famire yaffe eringa bweringa bw'ogimanyi okitegedde bulungi bukadde 10 obwo tetubukwatangako naye ate nga tulina obusonda tubuweeyo mu ddwaliro ate tutwale omuntu muziike naye no kyoyinza okumanya ekintu ekisinga obuzibu emmere y'olumbe eyinza obutabula naye sente ezijja omufu mu ddwaliro zisobola okubula oba ekyo kimanyi oba tokimanyi emmere n'obuugi bye bagenda okulya ku lumbe n'ezireeta tenti n'ezigiraagira awo bibeerawo naye ezigamba ntitugenda kujja mulwadde mu ddwaliro zisobola okubula so mumbeera efaanako bwetyo ekyo nakyo kisobola okikola ki kati awo nga tugumiikirizaamu oleza okujja tebalwisaawo ate onaamugjayo otya mu ddwaliro ogwanika nga tusasudde kati waliwo daruura otegedde omuntu afudde mu accident balina osooka omukolako recently wano era mu covid waliwo munnaffe Allah amusaasire
yafa naye oli yamutta yamuwa butuwa n'afiira mu nnyumba okitegedde baamugwako ku makya kati okumugwako nga balina mujja ku kizinga ekimu bamubuusa ekizinga ekyokubiri baleke batutuke ku lubalama okitegedde kati awo ebbanga masaafa bayinza okuba nga bamuleeta kuba tebagenda muziika eri kati ate ngaokumutuusa ewaffe nga kiyinza okuba nga kiyisizaawo olunaku ekyo nakyo kibaawo eba nsonga okitegedde kati ekyo eba darura so wabeerawo ensonga enkulu ennyo mu nsonga si tulinda gundi ajjezo si nsonga hatha laisa bifi sharia so kinjagadde okutangazaamu ko abantu nakyo bakitegeere tugenze ku byotalina kuteeka byotalina kussa mu kiraamo nina abanootinga kwebali esookera ddala omuntu teweetantala kussa migabo oba byabugagga byo nti kino nkiwadde gundi nyini general okugaba ebyobugagga teweetantala nga musikaawo naddala teweetantala kuwandika mu kiraamo kyo mwene ennyumba manyi abazadde balina akajanja kankaite nakajanja abazadde abamu tene ennyumba yange enene y'abaana bawala n'akiteekamu muli mu kiraamo azifu nti tekiri mu maali ye ffe wetugattagattamu ng'ennyumba tegwana bawala tugibajjako nedda ekyo conscient erina okubeerawo walina okubeera nti abasika bonna balina kumala kukikkaanyaako kituufu okitegedde bulungi gw'osobola okiteekamu ne tukisazaamu kuba kasita bakigaana ozimbi akayumbako kalina bubiri owulidde nogamba nti eno kalina yonna yonna njiwadde baana bange bawala okitegedde kati ffe otuteesebwa abo obulenzi nanti ffe tetuli baana bo ate abo obulenzi be basinga ofuna kubawala okitegedde bulungi so ekyo ne bwoba okitaddemu mu kiraamo tugambe okugaba emmaali yo tekikkirizibwa oba osaddewo mugabo tokkirizibwa hatta ne kubali boogabira boogamba nti ogabira nti oba ogabye kyonna kyogaba mu byobugagga byo olina kukigaba ng'oli mulamu kubanga ate bw'oba ng'okigabye tujja tuzuula nkisukka ekkomo w'olina okukoma tukisazaamu tetukigaba ekyo omuntu alina okukitegeera togezaako ne weetantala n'ogaba ebyobugagga mu kiraamo kubanga ebirambo ebyakulembera bye twasomako ekyo ekigendererwa kyabyo bo bagenderamu kugaba biki bya bugagga ekyokubiri obutalondoba mu basika abo omuntu yenna obutalondoba mu basika kuba twagamba abantu bonna basika omuntu yenna buli ali ng'ali erigiti okubeera nti alina okukola ki okufuna ku byobugagga byo kitegeeza nti omuntu oyo abeera mu basika abo n'olwekyo obutalondoba nti ate ono omwana mwagala nnyo olw'okuba gwe mbadde ntambula naye kakati emmotoka bwe mbanga nfudde ono omwana ye nannyiniyo ebyo tebikola nkiddamu yenna ababikoze oba okoze kikyamu mu mateeka g'obusiraamu tokkirizibwa kugaba bya bugagga oba okulondoba mu basika abo nam ekyokusatu obutakomeka bya bugagga eri basika mu nkozesa yaabyo oba okuganyulwa ontegedde bulungi nja kuwa ekizampu obutakomeka bya bugagga byo oba obutakomeka basika byo ku ngeri gye balina okukozesaamu ebyobugagga eyo emaali ebeerese esigadde oba engeri gye balina obikozesaamu nja kuwa ekizampu omuntu ayinza okuba nga abadde ne mmotoka ye ng'agyagala V8 owulidde oba hipsam owulidde ate ng'ebadde mpya waliwo omuddu wa Allah yalina akamotoka nga kanyirira wenakulira naye Allah yagera omusajja n'afuna obulwadde n'alwala nnyo naye buli lwe yaddanga engulu ng'agamba mutabani we genda osimule ku mmotoka yange wallahi nga kyamugamba era mutabani we yajja n'agamba olwasembayo n'agamba naye muzeeyi naye bannaye mutuufu yansubye addayagala emmotoka ye kubanga n'olwasembayo yaŋŋambye genda okube ku nfuufu ku mmotoka yange emmotoka eba enyirira yali mu red color naye ng'eba enyirira kakati oyo n'agamba mu kiraamo kye sigambye nti yagamba naye nga omuntu afaanako bw'atyo n'awandiika mu kiraamo kye n'agamba nti bannange nti emmotoka yange teyeetikkanga amazzi okitegedde emmotoka yange temugisangamu amatooke oba temusangamu ebisolo otegedde emmotoka yange gundi tatuulangamu
ngato video ate azifu nti agenda kudda agivuge emmotoka eba tekyaliyo kuba kitwatunda mu nsonga ezijjulira ebyobugagga n'obwannannyini okuva ku muntu kasitofa yantakiru milkiya ila alwaratha abaisikayo balina okuditamininga kye balina okukola mu byobugagga ebyo kubanga byabaweebwa Allah so si ggwe kale n'olwekyo ate kikwewunja abantu balina respect eri abafu babatya babalabanga bakatonda emotoka era ne bagaana ogiteekamu olinaga taata yagambye emmotoka yititika nusanga olutalo sebo taata yagamba ngono taata we yalamula essaawa zino ate yalama bifu yahe bifu omuntu gwakolema okulama ebintu lamira abantu bagambe nti bannaye baana bange mbalamira okwekwata ku swala baana bange mbalamira obutajemera Allah mateeka ge emotoka yennyini osobola olama naye mu sharia emotoka yange mugikozesenga ku mirimu gy'obusiraamu kimala kyokka okitegedde bulungi naye omuntu n'alama emmotoka yange temugiwanga omwana abadde anjemera ennyo Allah tusaase n'olwekyo obutakomeka kubanga gwe obwannannyini buba bukuvuddemu mu mikono gyo bugenze mu mikono gy'abantu abaki yensonga lwaki tugambye nti ennyumba bw'olama mbu y'abaana bo bawala tugamba nti nedda si kituufu kikyamu kuba tolina lukusa lubigaba okitegedde butunatunda mu migabo gwe wavuddewo dda butunalula mu migabo Allah gye yabagabira gwate osusse ogw'obulamuzi abo tebibaweebwa byonna bikomezebwawo kale bw'oba wali oyagala nnyo bibawa wali gibawadde ng'oli mulamu n'ogisayininga n'okugisayininga n'ogibawa ne bwe baali gitunze nga balamu teyandi tukutteko naye buga nti bagibawe ng'ofudde ebyo oli ku bikyamu era okola bibyo ebitaliiyo mu shariya wadde mu mateeka tuli ku biki by'otalina kukola mu kiraamu ensonga eyokuna omuntu yenna tokkirizibwa kugoba musikaawo mu busika obutagoba musika mu baki kino no kibaawo kitya for example omuzadde asobola okuba n'abaana n'aba n'omwana eyamunyiiza nga yamunyiiza osobola okuba tugaba abasiraamu abantu tulina abaana naye abamu tulina ebyana oli nga alina abaana naye nga alina abaana n'ebyana kati ayinza okuba n'ekyana nga ddala kyana okiwulidde tekyalina mpisa kyakulwa kitunda ebintu byewaka nga kibibba kyajojobyako ne mukadde waakyo okitegedde ne kitunda we yali abeera oba bitegedde bulungi kakati ebyo byonna ebyo tokkirizibwa kumugoba mu busika hatha dhambun zambi lyeyakola liri wakati we nani Allah we okitegedde wama yudirika owulidde wama yudirika laallahu yazakka ayinza okulungiwa maaso osobola okuvaawo mu nsi ate nadda engulu n'ategeera n'afuuka omwana ow'obuvunanyizibwa n'okusinga ate bali abalala kibaawo nnyo okitegedde nga yali omubi ennyo ate nga ye mulungi Allah okuva we yamuggyawo ate yatereera abo bangi balabisi bangi ebikulabira ku biyitirivu nolwekyo omuzadde tokomekanga mu basika abo ate tolondobanga mu basika abo nfudde gundi tazze kunnambulako mu ddwaliro n'endwala omwezi mulamba omwana oyo bwe mbanga nfudde ne ku maiti yange tasemberanga abazadde be babikola ne ku maiti yange tasemberanga ne bwe bannaaliza n'emmotoka gye banteekangako tagirinnya ebyo biba byonna biri wabweru wa busika ate abazadde tubeewaza okukolimakolima tokolimira mwana gwe tokolimira mwana naye omwana ye Allah ajja mwekubira kibooko kubanga munabbi bye yatugamba sallam ebintu ebitalini rida Allahu fi rida alwalidain ekyo omwana alina kubaawo ng'akimanyi gwe ne bwe tomukolimidde gwe mukwase Allah kyekyokka tewetagamba nti ate mwana gwe kali no naye embeera gy'oyiseemu Allah asobola okugimuyisaamu neeba mbi nnyo gy'ali ate nga newa Allah alina ebibonerezo hatha huwa nolwekyo omuzadde teweetawaanya gwe muleke akole byakola ki namukolimira tumukolimira muleke nga tumalirizaayo okujjako wali eri ng'oyo omwana azzeemu afunyeemu ensonga ezimugaana tujja okutunulako ezimugoba naye nga initially nga obusiraamu bwe bumugoba waliwo obusiraamu bwe bumugobera awo tujja kulabawo nga tukyagenda mu maaso n'ensonga gye mekakasa nti yesembayo obutalama kintu kyonna
nga kikontana n'amateeka ag'enzikiriza y'eddiini y'Obusiraamu. Abantu bangi balina enkola eyo, olina alama ebintu ebitasaana, bwe mbanga nfudde munziike nga mu mbugo 15 munsimiranga entaana ya futi 30 munjabizanga olumbe. Byonna tuddayo eri mu Busiraamu bigobererwa mu ddiini gy'ebiri nti nedda. Owulidde bulungi? Ebyo tubisazaamu directly. Oba n'alama nti bannange nti bannange bwe mba nfudde ente zange ezo nnyingi naye musalanga ente 5 ne musooka muzigabira abantu. Nedda. Ebyo bikole ng'okyali mulamu. Lwaki oyagala bikole ng'ofudde nga tokyalina buyinza ku kyali? Era n'abantu butuufu Allah. Omuntu yenna waba afudde mu ngeri gye yandiramyemu ayina ebirungi byaga bimukolebwe. Agambe bannange munsabiranga ku dduwa. Munsabirengako. Munsabirenga. Oba munkolere ku sadaqatul jaariya. Munkolere ku mirimu emirungi gye naasigala nfunamu empeera. Kyekyoka. Naye gogana buganyi temukola kino temukola kino. Soko bawe ebyokukola. Ayagala kulamula ku nsi ne mu ttaka. Ayagala lamule ku nsi ne mu ttaka. Tebalamulirayo. Kale seka tubadde tusaba ebitakkirizibwa kolebwa mu kiraamu. Tubikolemu samale. Okusookera ddala tugambye omuntu teyita ntalo okugabya ebyobugagga bye. Tekisookera ddala. Togaba bya bugagga. However osobola okusaba bakugiremu ekimu ekyokusatu mu maaliyo. Ontegedde bulungi? Ng'ekimu ekyokusatu ekyo kigenda kukola mirimu gy'ogenda okusigala ofunamu empeera oluvannyuma lwo. Obutalondoba mu basikaabo. Otegedde? Nti ono mwagala nnyo omwana wange wakulusegere ebikimu muwanga bwe biti ekyo tekikkirizibwa mu Busiraamu. Era nabbi yatugamba nti fattaqullaha fi awladikum. Mutye Allah eri abaana bamwe mutye abaana bamwe lemerekerawo balondobamu. Ekira obutakomeka bya bugagga byo nkozesa yabyo eri basika. Ate emmotoka yange ennyumba yange temugitundu yanga mama tooke. Simanya ate nze no biba tebikyali bibyo ekyo tokyetantala. Ensonga ey'okuna tugambye obutagoba basika mu busika. Omwana oba yakunyinza oba yakola ki ekyo kirekere Allah kiri wakati we na Allah. Era nabbi yatugamba oyo mwana wa kubonerezebwa eri bakadde bimulekere Allah yaba amusasula. Naye gwe tewaliwo ensonga temugobya mu busika. Ekyo omuzadde alina okyetegereza. N'ensonga esembeyo tugamba omuntu obutalama kintu kyonna nga kyawukana n'amateeka gaki g'Obusiraamu. Era bwe tukirabira nga kikontana n'enzikiriza y'eddiini y'Obusiraamu ekyo tukisazaamu busaza kuba olukusa tululina nga Allah w'ekitiibwa yatuwa. Kyenda mu myaka tonyezeemu Radio Bilal omukowoozeewo ensonga muziwulidde. Katusooke tuveeko mu bulango katono tukomewo tute amasimu biidhnillahi taala. Akakiiko k'ebyokulonda senda munya katonyeze emu Radio Bilal omukowoozeewo. Abatuwuliriza ojjayita ku ssimu zino wammanga 0759 0586 06 0759 0586 oba eza M10 0392 002 493 ita ku 0759 0586 obeeko ky'obuuza oba ku za M10 0392 002 493 obeeko ky'obuuza. Ebiraamo tweyongera okubategeeza nti gyebiri ku AK Islamic simu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya? Naam, Umar Katumba. Naam. Tetsobodde mufuna yita ku 0759 05 86 6 na kusimu
alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Namwe mwebala okuwuliriza. Naam. Naam, Kabale. Naam. Naam, nsanyusa okuwuliza ssebo. Amin. Naam. 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 Etteeka erya gavumenti, Naam. etteeka ery'ekinnansi, Naam. n'amateeka g'obusiraamu Naam. bagenda okusunsula bonna. Wallahi bwe basomako obusiraamu ababrothers ne basisters bagamba ago mugateeke wabbali. Olero ku mateeka aga gavumenti gagamba ki gagabanya kyenkanisa enna. Bagamba n'obusiraamu tugawummuze ku bbali era beeyambisa ga gavumenti. Mubagamba mbw'abobusiraamu baganyigiriza kakati kyensaba mwongere mutangaze bwekyo era lwaki kibeera bwekyo kino ky'omulenzi afuna ebe kikusawo nga abantu tulina imaani nyingi naye irimu tulina katono bwebuzibu ne kasaali Jafari ow'Ekabale mugonzi. Kasaali Jafari Kabale. Oyo avudde Kabale. Tusanyusa okumuwuliza. Naye ensonga ogiwulidde. Ensonga z'ayogedde nga bwe tujja n'okkomako okusookera ddala nakinnyonnyolako wano nti omuntu bwe baleeta amate kuba byonna tubisomesezze tukyabisomesa tuli ku kye bayita succession law of Uganda tugezaako okugatta nga bwe tukompayaringa ne wabeerawa gundi traditional laws amateeka agagoberera ebyobuwangwa. Kale nono katumufune. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Manya Watasesile Muhammadi. Eka ayogedde ku ky'obusika obutasikira atali busiraamu n'omusiraamu obutakola ki. Wasiramuka busiramu ki. Mukadde akoze ekiraamu nga gwe musika. Ogenda okutunuuliramu ng'okoddawo ku by'obugagga by'alina nga toyagala kufiirwa. Okusooka ng'ate era buyina okugata omumakiri kiki ekisa. Kale barakallahu fiikum. Tusooke n'oli abo babiri bamala insha Allah. Kakati munnaffe tusooke n'ono n'oli munnaffe abadde agambye tubadde ku kibuuzo kyagambye nti waliwo amateeka g'obusiraamu ne wabawo amateeka ag'ennono n'ag'ennono. Kakati waliwo enjogera eva ku basahaba babiri Said ibn al-Musayyib bakibaru tabiina basikisa wakati w'omusiraamu n'atali musiraamu ne baddira omusiraamu ne bamusikisa atali musiraamu naye nga bakosiza se egamba yali hadithi ya nabbi yaga nti al-islam ya'alu wala yu'la alayhi kyebbo kye beekwatako. Kakati ku nsonga eno mu mbeera efaananako bweti omuntu yenna singa okulembeza amateeka gatali ga Allah ng'ataga kubanga kino kyolina okutegeera nti omuntu tulina amateeka gatugavaninga okuva edda n'edda ge mateeka g'obusiraamu. Okitegedde bulungi? Amateeka g'obusiraamu era nga g'okusigalawo nga tegakyuse buli yenna omusiraamu nga ge galina omukola ki okumukolako. Bw'ogezaako n'odaivatinga n'okola amateeka amalala kafarta oba okaafuwadde naddala ntegeeza omusiraamu. Lwaki tugamba abantu okulaama? Kubanga omuntu bw'olaama gavumenti yo edipendinga nnyo ku kiraamo kyo. Bw'oba tolaamye yekusalira winso. Lwaki tukubiza abantu okukola ki? Okulaama. Bali ne bagenda mu kooti era kooti eri kuganizinga sharia law kubanga already ono nannyini kulaama yaliko abikoze eki abiraamye.
kakati obuzibu ojja busanga nti naffe twesudde mu buzibu lwa butabaiding kati ekiramu tekyali badde nnyo nsonga naye lwakuba ensi gye tulimu teramuza sharia therefore nti gweyagala sharia ekulamule olina okuleka ng'okindicatinze mu kiwandiiko kyo nti bannange nze sharia yeekolanga kuki kyetukubiza abasiraamu ekyo nkimaze bwenti ensonga esembayo asembayo agambye nti alina mukadde we si musiraamu naye ate ye yasiramuka mukadde we alina ebyobugagga naye ate yafa mulambise nti ye muki ye musika kakati mu mbeera efaananako bwetyo hadithi tusigala era tugyogera nti obusiraamu bukulembera ate tekulemberwa tokkirizibwa genda kulwanira maali eyo kuba kino kikkirize kigaane gwe obusiraamu bw'okusiramukako wadde mukadde we yakuteekako bali togenda bakulembera ng'oli musiraamu ekyo kkiriza kigaane tokkirizibwa genda kulwanira busika obwo ontegedde bulungi however era tebajja kukkiriza kuba kulembera nga toli waki bajja kuganza ekyo nakiraba gudu naafe agenza okibuuza waliwo famire emanyikiddwa ennyo saidi z'omubwayisaawo naye baali bagagga bangeyo famire oli yasiramuka naye mu kusiramuka nga balina okukulembera bakatuliki kuba kitaawe yamuzaala omu wabweru n'agamba omwana ono yabankolaki yabanga nsikira ne bakkiriza nga kuba bayite bane babigana nga abantu we bali naye oluvannyuma lw'ekyo bamala ne bamufulumya mu nnyumba gye bamuwanga ey'obusika naye ebintu ne babimuggyako ne bamugamba ne kitaffe teyali musiraamu otukulembera otya nga ate oli muki baali bafamire abakatuliki nakati saawa zino bakyaliyo tebagenda kukkiriza otegedde era yamala n'abivaamu n'agenda n'obusiraamu bwe yasiima n'agambye ebyobugagga nja kukola ebyange n'abavaamu naawe bwekijja okubeera tokkirizibwa genda kulwanira however ate singa oba togenzeeyo bo ne beerondamu ebyabwe gubagambye nti nze ndi musiraamu twawukanye eddiini naani nammwe oba ne taata wange mwe mweronde mwana abakola ki bwe munaalaba nti yabasaanira bwe baba bakuwadde omugabo gwo mu maali eri khudh ma yutuunaka kyebakuwa kikole ki kikwate kubanga hatha hakuka kyekiri hadithi ziga nti al islaamu yaalu eyo emaali egenda kusigala ngaekugasa n'obusiraamu walillahi abawuliriza bano wammanga babaddeko